bye mubadde muwuliranga okuva ku miliyoni 5 ebya Service Award Mpuuga bye yatwala nti ebyo byonna bibadde bikyali awo, ebya Sseggirinya ne Ssewanyana n'ebirala bingi nnyo. Byonna munnange ng'ogasse wamu kakati tuli ku mutendera mulala nnyo, muganda wange, tuli ku mutendera mulala nnyo. Era ng'era bwe tutera okugamba nti a few moments later, kwegamba ebiva mu ekyo ekiba kiguddewo mu kaseera ako ate mu nnaku oba mu ddakiika eziddako biyinza kuvaamu ki. Kaweefube nga bwe nakutegeezezza ow'okugatta Mpuuga kwegamba okumalawo embeera asobole okuddamu okufuna ekitiibwa mu bantu, kaweefube oyo yagudde butaka, tayiseemu yadde n'akamu. Era njagala okugamba nti bagamba totta kibi nga tolina kikenenya ndusu, naye Bobi Wine kano akazannyo alabika akategeera nnyo nnyo, amanyi amapeesa ag'okunyiga, amanyi amapeesa ag'okunyiga nti asobola okukwasa omuggo n'akuleka n'ogulonda n'okuba ng'omukuba n'omala okukakasa nti omuggo ogwo mugumu tegusobola kumenyeka n'agukuggyako. Kati bw'agukuggyako n'atandika okugukukubisa. Era Bobi Wine mulabe ng'omuntu kwegamba gwe wandibadde onyooma era nga bwe kiri nti ye bonna babadde nga bajja bamunyooma engeri gye yajja mu Paalamenti nga balowooza oba talina na kyasobola kwogera, talina kyasobola kukola. Tugamba azze anyoomebwa ba Andrew Mwenda bwe bagenda ku talk shows bonna basooka kumunyooma. Naye munnange ebyavaawo ennyini nga bamaliriza era bonna bagenda nga banyeenya mutwe nga bagamba bonna ne bakakasa, ne Andrew Mwenda n'akakasa nti owange omusajja si mwangu nga gwe bw'olowooza. Kakati abantu abasinga okubonaabonya oba abasinze okubonaabona, omuntu asinze okubonaabona ne Bobi Wine, kuba kati y'olutalo alutadde ku Bobi Wine butereevu ye Mpuuga. Mu mboozi yaffe eyise nasoose kulambululira bye yasoose okwogera, kati ng'ayogera ku mbeera aba ku mutendera gw'ekibiina nga NUP era n'obusobozi bwa Bobi Wine kubeera ng'akulembera ekibiina kya NUP nawa gy'akitwala. Kati ku guno omulundi mu ebyo ebingi byayogedde, kino kitwale ekitundu kyakubiri. Kati this time ate still eŋŋoomi ne zivugira ku sayidi endala, kati kwerumiriza wakola bw'oti mu abaakola bwe muti. Jjukira nti bino byonna byava ku 5 ku bukadde 5 obwabeebwa ba komishona ba Paalamenti, era nga Mpuuga ye yasinga okufunako, bali baafuna bina yafuna 5. Kakati munnange Mpuuga bw'atyo ategeezezza oluvannyuma kano kabonero kakulemererwa nti ngenda kubaloopa, nze ngenda genda mbaloope. Nga tukyazannya, nga tukyali baana bato mu biseera ebyo, waabangawo abaloopaloopa, waabeerangawo abaloopaloopa. Omanyi bagamba nti tokoleezanga muliro ng'ennyumba gy'olimu ya ssubi, ekyo kya bulabe nnyo. Kakati munnange Mpuuga akakasizza nga bw'agenda okuloopa, era nga ye agenda kuloopa. Era mu nsonga zino mulimu ebya Sseggirinya ebyo binokoddwayo, ate era ne Ssewanyana. Era Mpuuga n'akakasa n'agamba nti Bobi Wine yafuna nnyo mu kusibwa kwa Sseggirinya ne mu bulwadde bwa Sseggirinya ne Ssewanyana. Ate era n'agamba nti Bobi Wine singa yalina emmundu yali kubye Ssewanyana essasi olwa pressure
gyamutaddeko mu kaseera kano ate era bw'atyo n'asaasira ne Ssewanyana bw'akitegeera kaseera ka survival. Bino byonna bijja bitya muganda wange? Bino bijja bitya? Mpuuga yavudde ku ki okunyiiga okutuuka ku ekyo era nga mu nsi gye gyazzeemu ng'amazeeyo n'ag'omu buto. Nakutegeezezako ne nkugamba nti mu mbeera eya sirina kyenfiirwa, kubanga jjukira nti okulabisa kuba kulabisa, naye ate omuntu aba akulabisa mu phases naye abeera muzibu nnyo. Abeera muzibu nnyo. Manye ekizibu ekiriwo omufere. Gwe kasita olaba omuntu nga mufere nga byakugamba tobikkiriza, ng'alaba akugamba nyiga bino gw'omugamba nyiga byaki, atandikirawo okuvuma koma nnyoko kubanga akitegedde nti kakati ggwe already omubuusi. Omufere ayagala nga byakugamba ba tune gyaseetinze kw'otambulira. Gwe kasita ogaana okutambulira ku tune eyo, muganda wange, muba temujja kukkaanya, obusungu bubeera bungi nnyo. Maintenance palace, aba maintenance palace bano balina solar systems ez'omulembe, balina solar systems, balina ebyamasannyalaze byonna, balina ebyamazzi okukosa n'abakugu abasobola okubeera nga munnange bakukwasaganyizaako oba okubinstallingamu mu nnyumba yo. Bano basobola munnange okubeera nga bakwata contract, katugeze olina arcade oba olina amakaago naye nga wateekayo sola. Tukira nti sola esobola okubeera nga ekozesa hiita ez'amazzi, esobola okukozesa kamera, esobola okukozesa amataala g'ebweru n'ebyamasannyalaze. Nti amasannyalaze gafudde oba waliwo ekiguddewo ku solar system, basobola okukuyambako okuba nga bakufunira ttiimu nga bo munnange bye bagenda okukuyambako okubeera nga buli waggwawo ekizibu be bagenda bebakwasa contract eyo. Jjukira nti mmwe abaagala amazzi mwasima amazzi naye amasannyalaze kwegamba okugapampinga nakyo kizibu kiri awo. Waliwo wemmanyi wano mukwano gwange yateekawo ttanka n'asima oluzzi, naye amasannyalaze bwe gagenda ogenda omubuuza abantu nga baagala amazzi naye omukyala akunyonyola akolawo nti ati muna amasannyalaze tekuli kukiraba. Kati aba maintenance palace balina pampu eyo ekozesa amazzi solar. Okay, okukosa ne Hillside View apartments ziri wali ku Janyi ku Church ku kasozi awo Janyi Entebbe Road, so kuyitira ne Kajjansi Namulanda oba Ekitende apartments mulimu buli kimu kye weetaaga, sannyalaze, wifi, tamasannyalaze tegavaako, wifi ya bwereere, security ne transport okukoona ku airport. Okay, munnange Mpuuga, tuzeeyo ku Mpuuga. Ono atutegeeza atugamba nti Bobi Wine yafuna nnyo mu nsonga za Sseggirinya, mu kusibwa kwa Sseggirinya mu kubeera mu ddwaliro, ne mu kaseera we yafiira ne mu kufa kwa Sseggirinya nti Bobi Wine yakolamu amagoba mu byonna. Naye mujjukira bulungi nnyo ebyaliwo, bino bina tubyogera, naye mujjukira bulungi nnyo ebyaliwo. Omanyi waliwo enkola eri eya General Museveni mbuli ayitamu underground. Kati ye Mpuuga mu biseera ebyo yagamba nti yatuukiriranga famire zaabwe bano Sseggirinya ne maama wa Sseggirinya, ye mbunga awaayo kyawaayo contribution, ne mbunga teyeeraga tali mu kamera, ne bano mbu beeteekanga mu kamera ne bakola biki mulimu ne kakati munnange oba oli awo ndowooza final battle yali mu kuziika era yawangula, yaswala naye era akasente kaafuluma. Jjukira nti ekintu kimubuusa amaaso nti Anita Amongo yatta omusimbe muyitirivu nnyo. Mpuuga ng'alina okuwaako ba alien skill baleete eggaali bwe yatuuka babagamba bannange okuleka mpozi nga twagala kufa tugende ku biiki twerira ebyennyanja, akasente baakatuwadde litosobola kwaŋŋanga bali abaana, ekisooka bonna bambadde red. Kakati awo tugenda kubatuukirira tutya kubanga bamaze okweyawula mu bantu aba bulijjo. Mpozi bwe tukuba abantu aba bulijjo tuli bakuswala. Kati munnange Mathias Mpuuga era nga ono commissioner mu palamenti bw'atyo akaseera kano agamba nti alina okubeera serious, era ebintu birina okubeera nga bitwalibwa serious.
kakati munnange bwatyo kati mubanga kumpi kati myaka 5 kasubidde nga Nuupu katugamye myaka 5 kasubidde nga Nuupu ekola ki etandikibwawo Bobi Wine bwatyo yasooka n'amuwa obwa leader of opposition myaka 2.5 era ng'alaga nti amukkiririzaamu yamuwa omukisa naye munnange Mpuuga oluvannyuma lw'okuwulira ebyo ebyayogeddwa oba ebyavudde e Makerere Kavule nga this time bamuteeka waaja Mpuuga yavuddeyo n'ategeeza bannamawulire ku paalamenti era nga musunguwavu nnyo agamba nti Bobi Wine agezaako okumu character assassinatinga agezaako okumwonoonera erinnya Mpuuga agamba nti Bobi Wine yabadde amaze okubeera nga alina ekkubaane era nga yatadde Ssewanyana ku nninga basobole okubeera nga bamuteekako ebyokubeera nti yavaako okusibisa omugenzi Mohamed Ssegiriinya ne Ssewanyana okumala emyaka egisoba mu 2 era nti nga ne Ssegiriinya akyaliwo Bobi Wine bwatyo mbu yagezaako nnyo okubeera nga amatiza Mohamed Ssegiriinya okumatiza oba okukakasa nti ddala kituufu Mpuuga ekyokubasiba yakirinamu omukono kati bwati munnange n'agamba nti ekituufu kirina okubeera nga kivaayo akati jjukira nti ffenna twewuunya embeera bano gye baasibibwamu era nga byava ku ki jjukira nti ensonga zaava eyo Masaka mu Bijambiya era ng'ensonga eno katugeze bw'oba ogigeraageranya era oyinza ogigeraageranyiriza ku ya Ssebuufu jjukira era mu kkooti y'emu gye byatandikira ba Ssegiriinya ne ba Eddie Mutwe gye bitandikidde ebyabwe era nga bano ensonga esibya Eddie Mutwe ne banne misango bagamba nti gya bubbi kwonoona bintu bitali byabwe n'okukuba omuntu era nga byava mu kuziika Masaka eyo muganda wa Mpuuga kati era abantu balina ebintu byennyo bye beebuuza kubanga jjukira nti ebuvuddeko Mpuuga yalumiriza nti Eddie Mutwe alina emmundu oba n'ekyambalo ky'amagye yagamba bw'alina emmundu naye tewannaba kubaawo kwegamba oba kunnyonnyola ku nsonga eyo jjukira nti kakati bano nabo e Makerere Kavule olwo baleeta bwino jjukira nti waliyo n'omuntu ataagala kwogera ku ebyo byayogera Eva ng'alumiriza oba amala okuvuma nga bwe bali bannakatemba bwe bali ki ate n'akulaga nti wa kitiibwa nnyo yetavuma bali be bamuvuma n'abalaga nga bwe batamanyi bwe bataasoma ab'ekibogwe ate n'amaliriza ng'alaga nga bafuutuso gye bwe bamulumba bitambulira awo ebityo nti omuntu alina kubanga bagamba teweetaba mu mazina ga nkima nga toyagala mikira kukukoonako kakati Mpuuga bw'atyo nga zze alumiriza ayogera akoonakoona ebintu bwe bityo ng'ajja akoonakoona mu bikopo munnange kiba kitegeeza nti amaloboozi ag'ebikopo nga bikubagana gabeera gawulirwa era ababeera bawulidde nabo babeera tebatudde kakati munnange nga bwe nkutegeeza nti luno olutalo already kakati tuli ku ground kati tujje eri mwanswinswi kati lugenda lufuuka loko ludda ku muntu owa wansi byategeera kwe banaakunnyonnyola ti abo tebalina vision tebalina simanyaki nga bwatidde okubisitatinga kati muyinza obutabitegeera naye kati embeera eno eriwo ffenna tukimanyi okusibwa kwa Allen Ssewanyana n'Ebijambiya e Masaka n'ebirala kati awo we tuli era kikitabudde Mpuuga agamba nti Bobi Wine agezaako kukozesa Ssewanyana okubeera nga munnange bamuteekako ebintu ebyo ye kyagamba nti bagezaako kumwonoonera linnya kati munnange Mpuuga mu bukambwe obw'ekika ekyawaggulu gloves naye aziggyeko ate awo
munnange oba oli awo nti omuntu abeera akusembeza mu fight aba akulina kale kati munnange bw'atyo ajjeyo n'ag'omuntu okulaba nga akakasa agezaako okubeera nga munnange akakasa oyo Bobi Wine alimba naye jjukira nti era ebibuuzo bwe biri bingi nnyo ebyetooloolera awo kubanga General Museveni Mugabi yatukakasa nti Mpuuga mukwano gwe munne kakati awo wonna ate ne Nteesa basegenyege gye baava mu kkomera ebintu ebingeje byagiraagiramu bwe bityo jjukira nti ne Bobi Wine yavaayo yakyogera naga nti yategeera nvaayo gye baavaayo naye kyali mu leader of opposition mu kiseera ekyo yali ani yali Mpuuga kitegeeza nti oli yatandika akazannyo ke oli awo ate yagenda n'agamba oli tukole ki tukazikiza akazannyo abasajja tubaleke tukozeko kye tukoze noonaayebye era obulamu talina kati okufaayo kwe nga agezaako kwegulewa bannamwandu maama wa Seggirinya oba Seggirinya ye kennyini kiyinza okuba nga munnange ate era kyekintu kye yatandika nti oba yali amonitoringa kintu kye teri amanyi kubanga jjukira nti okuvaayo kw'Abaseggirinya ne Ssewanyana mujjukira akaseera ako kwaliko ebibuuzo bingi nnyo era buli muntu akyebuuza essaawa yakakati Mpuuga yali mu nteesaganya ezo kyali kitya era yateesa biki kwali kuteesa kwaki ebyo biri awo kakati ngera bwe nkutegeezezza nti bw'oba bitwalira ku mbeera eno nga bw'owulira bwe bifuluma kati bw'obiwulira bw'otyo n'ogyajingirawo oyinza obutasobola kutegeera kituufu naye nkugambye nti okukwatibwa kwa Ssewanyana kwalimu okuwaayiriza kungi mujjukira bulungi nnyo kuba tebaaliwo nawana emisango bebagambira bwegyazzibwa babasibye jjukira nti byonna bitandikira Masaka eyo ewa Mpuuga bamala okubasiba kati oluvannyuma enteesaganya zikola ki zijja enteesaganya mbu zaaliwo mu kyama naye Bobi Wine yazeegaana era nga tamanyi leader of opposition mu kiseera ekyo Mathias Mpuuga yabikwasaganya atya kale kwegamba ebyo bye biri munda ow'ensonga zino kubanga jjukira nti birimu General Museveni wansi eri kuba yayita eri mu underground kati yali eri wansi era enaaseka agamba awo mbakola ki mbalina kati mu nkola ey'ekibi kigwana wala Bobi Wine nga bwe nkutegeezezza nti kutta omuggo olwedde wali gwe babadde balina kati yatandise okubeera ng'akuba nti gwe kennyini mu bigambo byo weeyongerereyo ddala eri tetukwetaaga kakati bannange Mpuuga alumiriza nti abamu ku banene mu Nuupu baakola ssente nnyingi nnyo mu ngeri ya allowances era nti zino allowance baazifunanga nga balimba nti bagenze bweru kukebera ku Seggirinya kulambula ku Seggirinya mu ddwaliro mbu naye tebaakikolanga beebuzaabulizangaawo bwe bati beebuzaabulizangaawo nti baba facilitate bwogenda okulaba Seggirinya era trips ezo zonna zaali zirina akakwate ku kulambula Seggirinya naye tebaagendangayo Mpuuga yannyonnyola ekyebuuzibwa nti ye mu kaseera ako nga leader of opposition teyafunayo ku ssente ezo kugenda kulambula ku Seggirinya kubanga ye yali akikulira kitegeeza nti yali akimanyiiko nti bano na bano byayitanga mu ofiisi ye katugeze nti ye teyakifunamu ekyebuuzibwa kakati Mpuuga agamba nti nno ne Kyagulanyi kennyini yakolera Musimbi mu mbeera ya Seggirinya embi nga yeekubya naye ebifaananyi mu kkomera mu ddwaliro era n'agamba nti ebyo byonna yabikola okusobola munnange okuba nti azimba amaanyi mu byobufuzi ng'ateekinga advantage kakati bw'atyo nga Mpuuga omubaka wa Nnyendo Mukungwe alemerako agamba nga oggyeko ekyokukola ssente mu Seggirinya ng'ali mu kkomera ne mu ddwaliro mbu abakulembeze ba Nuupu omuli ne Kyagulanyi nti tebaakoma awo ate baagenda mu maaso n'okubeera nga
baswaza omulambo gwa Sseggirinya kati awo nsuubira okubanga mu kaseera ko buli omu yali alaba biki ebyali bigenda mu maaso kati yagamba nti munnange bano bagenda mu maaso okugamba tebaakoma mu kubeera nti baakula omusimbi oba ne bafunirako ne political mileage naye Sseggirinya mu kwekubya ebifaananyi naye mu ddwaliro ne mu kkomera n'ogenda okumulambula mu kkomera bwe batyo kati agamba nti ekyo munnange tebaakoma awo wabula ne mu kufa baaswaza Sseggirinya omulambo baaguswaza era bw'atyo awo yasinzire ne yeetondera abaana ba Sseggirinya bakyala ba Sseggirinya ne mama wa Sseggirinya n'agamba nti olw'okuba nti munnange obukulembeze bwa Nuupu bwasalawo okuswaza omwagalwa waabwe ne mu kufa n'agamba nti ba foot soldiers beefuula ekirala mu kufa kwa Sseggirinya ate ne mu bulamu era still mbu baamuyisanga bubi mbu baali baamusaddaaka baamuwaayo kale bw'atyo nga yagamba nti Kyagulanyi musajja atalimu ensimbi yali n'akamu mbu atasaanye kuwa yadde amatu oba abantu okubeera nga bawuliriza okusinziira ku mpuuga kugambye nti kakati tumalayo luli mubadde omanyi kati bwe tunuulira kati nga TV ezimu kati waliwo eziri executive ennyo kati nga NTV kati bw'ogenda ku TV ezimu abamanyi TV ya Pastor Yiga Omugenzi abagimanyi ABS oba kati ekyaliyo simanyi naye nga yagenda n'ereeta ebintu ebiriroko ennyo najjuka ate ebintu ebiriroko era byebintu by'abantu bye baagala okukola ki okulaba era neefuna viewership nene ne bukedde kikimu naye yajja n'ebintu ebyo neereeta katandika butandisi n'ebirala kakati wano we tuli mu katandika butandisi kakati tuli ku ground olwo mpuuga agezaako nga bw'onoga kati gwe musumaali gwe gusembayo be Kyagulanyi be amukubira eddala amukube tonziriranga aba wano Bad Black yagamba ani full figure ngenda baggwe tonziriranga ngenda kuba tonziriranga naye tonziriranga ganda wange tonziriranga nga simu wangu kuweza okuba engumi zize bayita mawokota oba muzimanyi mawokota bw'ogiwuuba bw'oti ojja wenna n'amaanyi gonna ng'ogamatsi kati oli bwe yeewoma bw'ati ogenda bugenzi n'ogwa eyo gye bayita mawokota waliwo abatamiivu bwe nalaba omu ewaffe ng'asooka nagiwuuba bw'ati gwe ngireeta ogiraba ngireeta yiyo olwo n'avaawo n'agweri kakati essaawa eno mawokota eyinza obutaleka bantu bamu waggulu enguumi eyo mawokota mugimanye eyo enguumi eyo oli gyawuuba nga omukono agojja eri yangu n'agireeta kakati munnange mpuuga ng'abuuza ayagala kumanya pulezidenti wa Nuupu yategeera atya ku bintu ebikwata okukwatibwa kwa Sseggirinya ne Ssewanyana era olukwe yalutegeera atya lwapulaaningibwa butya ate n'asirika ebbanga eryo lyonna abadde nga gy'asirise anti munnange ekyo kibayita amagezi kubanga olina okusooka okwetegereza ate kati oyogererewo nga tonaba ku digestinga tonaba kumanya kitegeeza sooka weetegereza otegeere ddala ono leader of opposition naye ate batugamba kitegeeza nti bulijjo yali mabega wa kino bwe bakola bwe bati okay kati tukitegedde kakati awo munnange ate leta stage oyinza okuvaayo n'ogamba nti bannange kyaliwo ekiti ne bwekiti kubanga singa John Museveni teyawandiika mustard seed tetwalitegedde teyali eroopye ku bya Ben Kiwanuka naye yamaliriza yeeroopye ne tukakasa ate Benzi yagijjawo emmotoka Volkswagen yali Volkswagen yali yagijjawa emmotoka eyo ate okugivuga eya yero bannange kubanga mu kaseera ako ate yagirimu ate n'oli gwe bamuba okiraba mubaamuwambire mubaamubuliza kale kwegamba muganda wange nekireetawo skepticism awo okubuusabuusa kungi kakati mpuuga ng'agamba nti Kyagulanyi kati amuwa tasiki agamba kale ayidde ya Kyagulanyi mu buvunaanyizibwa bwe
asoosowaze okubeera nga annyonnyola famire wamu n'eggwanga, famire ya Ssegirinnya wamu n'eggwanga ku nsonga eyo ey'ababaka abo ababiri okukwatibwa, kubanga alabika amanyi bingi nnyo. Kubanga munnange bwe yatuzza bannamawulire ku Lwokubiri wali Makerere Kavule mu ofiisi ye yayogedde bingi ku nsonga eyo. Kakati alina okunnyonnyola akawunvu n'akagga. Kakati era ono ayongerezaako n'agamba nti nno kugamba ng'abo atunulira omubaka Ssewanyana, agamba nti Ssewanyana Bobi Wine amutadde ku nninga etagambika okubeera nga naye akonfaminga ebintu ebyo, era nga yalabise nga singa Bobi Wine yalina emmundu bwe yalibadde akuba ne Ssewanyana essasi nga yadde talina buyinza, oba ali mu buyinza, kubanga mbu pressure nga gyamutaddeko y'amaanyi nnyo okubeera ng'akonfaminga ebintu ebyo. Era Mpuuga agamba nti n'abakulembeze bangi mu Nuupu kw'ossa n'ababaka ba Paalamenti Bobi Wine abadde nga ajja abateeka ku nninga okukkiriza ebintu ebimu oba okubiteekako omukono naye nga tebalina kyakukola. Kaakati munnange n'asaasira omubaka Ssewanyana n'amugamba nkimanyi nti munnange kaseera ka survival, waliwo political pressure, naye munnange ate waliyo olunaku olw'enkya nga Paalamenti teriiwo, waliwo life after Paalamenti. Kale bw'atyo Mpuuga n'akakasa nga bw'agenda okugenda mu kkooti, era agambye tujja kusisinkana mu kkooti bino byonna okubeera nga biggwa. Nga bwe nkutegeezezza nti bino mbyawudde ku biri kubanga emboozi y'emu oba ebyabaddewo bye bimu, naye kati njagala okukakasa nti kakati tugenze ate mu feezi endala. Feezi endala eyinza okuvaako okwambula kye bayita okwambula, kuba kati tugenda mu kwambula. Ekituufu yagamba nti bano bagezaako okumuswaza nga Bobi Wine agezaako okubeera nga akuluba n'akyemalira, nga bonna ababaka abali mu Nuupu n'obukulembeze bwa Nuupu bonna aboteeka ku nninga okubeera nga abubuulira ki ekyokukola basobole okubeera nga boonoona erinnya lya Mpuuga. Kakati bino njagala okubuulira nti Nuupu ng'ekibiina, gwe muganda wange ampuliriza tujja kukkaanya, kubanga kati bw'oyogera ku Mpuuga ye Mmengo. Era eddoboozi ly'Emmengo ojja liwulirira mu Mpuuga nti sitaandi ya Mmengo Mayiga ne banne ojja giwulirira mu Mpuuga, era ne Mubega Mayiga byabadde ajja ayogera mubadde mujja mubiwulira nti biri awo mu ssaako y'emu. Era njagala okubakakasa nti bwe tuba twogera ku kununula eggwanga kiba kitegeeza nti Mmengo eri counted out. Ekyo gwe nakyogera era nkyakiremerako, kitegeeza nti eri old man out mu institutions ezisobola okulwanirira struggle, singa oba Machars abo nga bwe bali awo mu bubinja bwabwe obwo nga bakyaliyo Emmengo, tibajja kujja boogere mu njogera bwetyo, naye omanye ebiseera ebisinga obungi nti omuntu bw'aba anaabonereza, katugeze nga mukulembeze ku kyalo ng'anaabonereza, obanga kati this time kubeera nga bagunjula baana abenyigira mize ejya zzaala egy'enjaga n'ebirala n'obubbi, bwe bakwatira omwana we mu kintu ng'ekyo kitegeeza nti agenda kusala oba kubeera nga tewabaawo kwekuba mu mutima nti ate omwana wange era naye agenda kugamba kampite poliisi baabo bakwate batwale, watali nti mwana wange ne bagaa taata sizaala babbi bakutwale. Awo nga mugamba abaana babaga nti twatuuse ne batusalira embooko 10 nange ne bazinkalakata mutabani wa chairman naye ne bamukuba. Naye kati chairman bw'abeera nga
ataalinamu mbu abaana mbu be yategeka era nga bo tebakola nsobi, kyeyamaani oyo kitegeeza nti abeera alimu kyekubiira, double standards. Kakati munnange ekyo kyekiri Emmengo, era waliwo n'omukungu omwera yaye kye n'ayogera nja kumukuwako mu mboozi yange emu nga awagirira ddala Mpuuga nti ebitaano biri byo baagala babitwerabize naye ng'obuzibu bwavaawo. Jjukira nti struggle teri ku Bobi Wine, struggle eri ku Uganda. Struggle baagala okubeera nga bagipersonalizing nti ya Bobi Wine. Struggle ya bannayuganda, people power. Kakati bw'obanga obuzibu buva eri ku bitaano, olukaaga kati lwafuuka lukaaga n'endala ze tuwulira obuwulizi ne kati twakonfaminga lukaaga ate nga n'ekikumi bagenda kyongerako essaawa yonna bibiri lusanvu. Okitegeera nti bwe bibanga ebyo tebiri addressed oba gye byava ensibuko yaabyo olinnya gye gava kitegeeza nti eno gagenda kuba matabangufu kati byava wali ku bitaano awo Mpuuga nakkiriza ekisooka n'asooka nakkiriza kuba omuntu asooka yeebuuze lwaki Mpuuga yakkiriza nga bamutadde ku nninga mu kakiiko nakkiriza kituufu namuga kale weetonda okole bwoti ne bwoti n'agaana bwe yadde n'ebbali ng'amaze okugera ne bamungu n'abalala obuwa tokkiriza era ne bamuwagira nabo ne bamuwagira nakkiriza okubeera ng'ali ebitaano bye ewatali amukuba ku mukono. Kati ebyo byonna nga bikyali awo kati tujja okuyingizaamu bino ebirala twerabidde kiri naye nga bwe nkutegeezezza nti Bobi Wine ebiseera ebisinga abantu bamumanyi ng'omuntu atakyusa bigambo bye era nga bwe kyali ku bitaano n'abantu bakimanyi bulungi nnyo nti ebitaano newaggwadde luli lukaaga naye ffe tumanyi nti byali bitaano bye byavaako obuzibu obwo. Kati ate ebyo bitaano oyinza okwesanga nga bye mwategeerako naye ate abasajja bano baali baayoola dde omusente. Bajjukira Anita Among nga bapepeya nnyo n'Empuuga era Mpuuga nga abantu bagamba lwaki oli mukubya byayi, lwaki toluma nga talina kyayogera. Luvannyuma nnyo n'atandika okubeera ng'ayogera agenza alambudde amalwaliro akoze atya, kumbe olukwe lwali lwakubeera nti nno Mpuuga akomezebwawo ku bwalira of opposition. Okitegeera era twalaba mu biseera ebyo nga bayiga abayita Emmengo awulira bateesa okubeera nga bakyusa myaka 2 kigenda kuggwako kati bo baagala mbu akole ki akomewo era bagamba ne Catholic Church nayo yabatuuza nga bakatuliki nti ate mugira muti kumbe ye Bobi Wine nkugambye nti enkya kujja mulaba muzikiti oli mulabe mu kyaki kati ye Bobi Wine dulyo era nga bw'okiraba nti still era yo kuwasa era ajja kuwasa n'atali wa ggwanga lye kubanga si yoyo omuntu ow'ekika kiri ekyabannaffe abamu nga ye muganda wange tayagalira ddala abantu batali ba ggwanga lye abo gye bali na wano mu Buganda we bali by the way wano mwe bali Abaganda nga tayagalira ddala gweyogera ku Munyarwanda awanda buwandi ddusu wali tombuulira Abanyarwanda bw'oyogera ku Musoga ajerega bujerezi bw'oyogera ku Mulango tombuulira abo Banyongo bw'oyogera ku Gondi Abanyoro tombuulira we bali wano mu Buganda we bali era abo be bamu ku abo abasinze okulemesa struggle we bali wano ekintu ekyo ndibungi kikolerako emboozi namba nomu wendu banzijukirira kuba nti engeri gye mba njogera ebingi olumu tero byerabira naye nga nja kujja lumu mba ninola ekintu ekyo wano waliwo master ba tribalism. Kale munnange sigenda kubanga nsukkawo kankome wano tusingala te mu mboozi zaffe zidda kuwano ku Uganda Talaaga bulijjo mwebale nnyo akome.